Bakadaama TV newaddeyo okubeera nga nkuleetera abaana ababadde bayita mu mbeera eno ey'Obuwarabu ate ne bavaayo ne babeera nga bagenda e Uganda. Experience yaabwe ebadde etya, bajja batya, nga bennyininyini be bakunyumiza kyajja kitya, baakikola batya, era karantiini kiri kitya. Tuwulidde nnyo amawulire g'okugamba sooka osasule hoteeri, otasasula hoteeri tolina kugenda, waliwo ennyonyi ze batatugamba ne zigenda, naye nga waliwo wano Kadaama omu aŋŋambye awulirayo olugambo nga jjukira twabagamba nti twawulira ennyonyi egenda okubeera ng'egenda 27 omwezi guli ogwaggwa era ennyonyi eyo n'egenda. Tugenda ne tubiwulira naye engeri gye tuba tetulina ddala bukkakkafu nti egenda genda. Kyobula nga abaana tukibagambako, tukibabbirako. Era nga njagala okubabbirako nti nga 15 va ku eno gye bagamba ey'Oman, naye nga 15 mpulirayo mu lugambo mbu e Saudi wayinza okuvaayo ennyonyi endala. So yo embase egamba ennyonyi eri eya 27 yagwawo bugwi, nze kyempakanya. Minisita Atwine naye yagamba abaana Bakadaama Basekadaama 382 era abaavaayo Saudi nti bayingira wano mu Uganda iligali, n'ekyo ngamba nti ekyo nakyo saakitegeera lwa nsonga si kiwa nti waliwo ennyonyi esobola okusitula okuva mu nsi n'ejja mu nsi nga tewaliwo communication mu bisaawe. Ekisaawe ennyonyi gy'eva n'ekisaawe ennyonyi gy'egenda balina okubeera nga boogerezeganya, ate nga balina okubawa go ahead. Minister of Foreign Affairs erina okubawa go ahead nti ennyonyi erandinge. Uganda negeza negamba ennyonyi eri mu bbanga awo terina kulandinga mu nsi yaffe, tewali nnyonyi esobola kugwawo okuggyako nga nnyonyi emergency. Bw'ebeera emergency nti oba ennyonyi etabuse ebadde oba egenda Juba ebadde egenda Kenya naye ng'erina kulandinga wano emergency landing, kibeera kikkirizibwa. Era mumaze communicatinga n'abantu abali ku kisaawe kuba oyinza okulandinga emergency ne wabeerawo ate era obuzibu. So tulina ebintu bye tugenda nga twetegereza ne tulaba ebintu ebimu nga tebi adding up. Bakadaama bano abaagenda nga nabagamba ennyonyi yali ya 382, mulimu abantu banjawulo era buli Kadaama oba Sekadaama gw'ojja okubuuza ajja kuwa information ya njawulo. Information bw'oba oyagala information yonna gye tukuŋŋaanyiza owamu ojja gisanga wano Kadaama TV. Lwa nsonga ojja kubeera ne mukwano gwa gambe tebaasasula. Oyo mukwano gwa ajja kuba abadde mu deportation center, baabajja ku poliisi, balina obuzibu, yali mulwadde, yali talina wadde n'ekikumi, yajja kugamba bw'ati yasasula. Ne wabeerawo bano nabadde nsoma, bano nabadde nina kampani gye nkolera, abo babeera baasasula. Kati amawulire bwe gavaayo nga bwe gavaayo ne bagamba Saudi, gavumenti y'e Saudi yataddewo ennyonyi y'obwereere, bya bulimba. Gavumenti y'e Saudi teteekangawo nnyonyi ya bwereere, yateekawo ennyonyi ne bagisasula. Abamu be yateeka mubeeramu seats, mubeeramu ebifo ebimu nga bayinza okugamba oba abaana nga 2 oba 3 be batasasudde, naye ennyonyi ezo bazisasulira. So saagala gavumenti y'e Saudi efune ekifaananyi kino ekirungi mbu yateekawo ennyonyi y'obwereere. Bakadaama bangi abagenda okuvaayo babagambe abagenda ku nnyonyi eya 27 nga baasasula. Ennyonyi yayingira e Uganda mwali mumanyi bulungi nnyo. Kyetwagala kubeera nga ennyonyi zonna eziba zigenda muveeyo muzoogereko, buli muntu yenna abeere nga agimanyi nti omuntu bw'anaaba tasasudde eya tiketi ng'ennyonyi mugiranze agenda kubeera ng'ali mu mativu. Ajja kuba ali mu mativu agambe nti bano ennyonyi eno baagiranga naye tetwasobola kukola ki, tetwasobola kusasula eya tiketi. So ndaba nze process eyo yalibadde nga nnungi nti ennyonyi zonna ezigenda e Uganda muzirange. Ebya karantini abaana bagenda kweyogerera bennyini, bo bagamba nti bwe baatuuka e Uganda tewali kintu kyonna kyali kyebaba batawaanya mu bya karantini, balya banywa bayisibwa bulungi. Ate nga jjukira bwe mutaabeere nga muli open wano bwe mugenda okufunira obuzibu. Bwe munaavangayo ne mugamba ennyonyi yali ya bwereere, kati bano abaana abaagenda ne bagamba nti twasasula, kijja kuba kitegeeza ki? Bajja baliisa ne ssente ze mutaalya. Kuba bajja kuvaayo bagambe nti bwe mubeera mugamba Saudi government nti yabawa ennyonyi ya bwereere ate ffe zino twabawaza ki? Ndowooza ensonga eyo mugiraba. Saudi nayo bw'erivaayo
bwe tunaafuna statement nega nti ye ennyonyi yagiteekawo nga tewali muntu asasula ssente nga tewali muntu yenna alina kusasula ssente, then ale tujja kubeera nga tuvaayo ne twogera oba ne tubuuza ate zino ze baasasula zaalagawa. So twagala ebintu byonna bibeere open. Y'ensonga lwaki abaana bagamba ennyonyi ze mutalanze nga za bwereere ate ne bazisasula. Kakodyo ki akabeerawo awo? Nti Saudi yeevudde n'egamba ennyonyi ya bwereere. Abaana bwe batuuka e Uganda ng'era bwe mbabawadde era bwe ngenda okuba wano n'agenda okugamba ye agamba yasasula. Kakati ne weewuunya ennyonyi y'obwereere ate esasulibwa etya? Ne mugamba COVID buli omu achekinge COVID mutwalire eddala oba ekintu ekyo mukikolere eddala nti COVID test erina okubeera ng'eri compulsory. Buli muntu si kuba buli muntu yenna abeere ng'agikole, buli muntu agenda kubeera mativu. So njagala buli kintu kye mukola mubeere nga mukiteeka nti buli muntu bwe muteekawo ekintu buli muntu abeere ng'akikola. Naye ono agenda kuvaayo agambe ye COVID test teyagikola. Yagenda bugenzi ne batandikira Uganda yasasula busasula ya tiketi. Mu baana bano bonna abatukontaktinze ekintu kyokka kye ndabamu kye boogera kye kigamba nti bonna beerigistaringa ne embassy. Bonna beerigistaringa ne embassy kye kyokka kye ndabamu. Naye enjawukana erimu ennyonyi yali ya bwereere ffe ate twagisasula. Saudi egamba ennyonyi yali ya bwereere bano bagamba baagisasula. So muyina okuvaayo ne mutangaaza ensi kyo kyali kitya mukuba mumumanyi ekituufu. Then omulala n'agamba COVID test nze saagikola, omulala n'agamba nti nagikola. Kati olaba buli bwe mugendera mu group mugenda kubeera nga munyumya. Ono agambye nze munaye saagikola, ono agambye nze nagikola, nze saagikola sijja saagikola. So naalibadde ngamba muteekewo guidelines nga guidelines ezo ate nga muyina okubeera nga muzifollowing. Kuba waliwo babosi ababadde bagenze okusasula ya ticket ne babagamba nti ate muyina okusasula ya ticket kuba tebannabakola gundi COVID test. Nti omuntu watakola COVID test agenda. Nti bosi ono mugenda kubeera mumalamu amaanyi. Ayinza okubeera ng'alina ssente za air ticket n'enze za COVID test ze bagamba ezo nga taziina. So nze ngamba buli kintu kyonna kye mukola mukikole nga mukikola mu bwenkanya nga mukikola ku buli muntu yenna. Kankuwe Kadaamu ono naye abeere ng'akunnyonnyola yasukumidde munne message n'amunnyonnyola kiki ekigenda mu maaso. Kalantini baagisasula tebaagisasula, bye balya babisasula tebabisasula, we beebaka wennyini mu hoteri mwe basula baasasulawo ba tebaasasulawo. Jjukira ennyonyi eyasookera ddala eyaleeta abaana ba Afghanistan tebaasasula wadde n'ekikumi mu karantini. Eno ey'okubiri nabo bagamba tebaasasudde eyavaayo nga 27. Katweyongere tuwulize omukyalo ono oba Kadaamu ono ye akunnyonnyera. Njagala ebigambo manyi wano Kadaamu TV twagala nnyo ebigambo nga biva mu bantu abo bennyini. Wuliriza Kadaamu ono kyagamba ku biki ebyaliwo oba biki ebirigenda mu maaso nga batuuse e Uganda. Mwana gwe Saara wasize otya, obulamu buli butya? Kati ffe tutuuse e Uganda kadda tookawulira kati tadde eri ku wifi nga tuwolokosa buli ddakiika naye kati embeera yabo MBs. Mwana gwe Saara, nze Mukama yankolera ekintu simanyi oba ndi muwaaki, simanyi nakumanya kubanga nali ndi eyo, nze nali nsula nkaaba ekiro kiramba naye nalabira awo Mukama Katonda n'anteerawo ekkubo. Kale olaba mu kalantini eno tetusasula ssente, bintu tuli ku bya gavumenti kubanga eri ennyonyi gye twajjamu ab'e Saudi, gavumenti e Saudi yagiteekawo. Abaali tebalina paasipooti, abalwadde b'emitwe, abawala abaazaala, ab'embuto. Kale ennyonyi eyo yali y'ababizibu famire nga bw'obimanyi. N'okukebera baali tebakebera, mbu babuuze empapula z'eddwaliro. Ebyo byali tebiriyo ku nnyonyi eno gye twajjiramu. Kalantini ya free. Bwe baba tebabasanzeemu mulwadde ennaku 14 bwe ziggwawo buli omu addayo ewaabwe. Bwe basangamu omulwadde bamutwala ku ddwaliro lya gavumenti. Waliwo zino za Entebbe grade B, eyo gye babateeka ne bafunira obujjanjabi oba omuti ogukuluma oba olubuto olukuluma. Kale bw'oba olinamu obulwadde
bakutwala mu ddwaliro no kalantini yo n'ogimalira eyo mu ddwaliro. Emmere weeri bakuwa free, aw'okusula weewali, n'ekyokunywa weekiri, breakfast nnungi, ekyemisana kirungi n'ekyeggulo. Buli kimu kya free, kalantini teri ssasula. Tuli ku bya gavumenti mwana gwe. Mukama Katonda yekka. Kubanga nze baanziggyako ssente za kale nateekamu ezange za air ticket. Naye ekyamaanyi kwali kuva eri okujja eno. Mwana gwe. Nabeereyo ku accommodation ennaku zinamalayo naye nali nkaaba bukaabi naye kubanga embeera ya accommodation yali si nnungi kubanga nasangayo omuwala ng'azaaliddeyo bambi. Naye bannange ennaku omanyi omukazi omuzadde okusula nga talidde, kunywa bukyayi mukalu ate nabwo ng'olina okukafuna omulundi gumu ku makya, bakwerawo haafu ya kuubu. Mwana gwe embeera eri ku accommodation. Mukama Katonda yekka y'amanyi. Naye bw'oba otuuse eno ebintu byanguwa kubanga ebifo weebiri gavumenti akajanja yakakendeeza. Kadaama oyo muwulidde abannyonnyodde engeri ekintu kye kyatambulamu. Kakati nina Kadaama wano mulala gwe njagala okubuuza ku kintu ky'okusasula. Kadaama ono jjukira yatuwadde n'emboozi eyasoose eyalaze nti nno olwedde kuba bambi Kadaama ono yafunamu obulwadde bwa korona, bamucekinga ng'alina obulwadde bwa korona naye agamba babajjanjaba bulungi, buli kimu bakibawa. Kakati nnyabo kye tubadde twagala okubuuza, wasasula eya tiketi, kampani yakusasula eya tiketi oba olina ky'okimanyiiko, wasasula oba tewasasula? Nze sasasula ssente sizimanyi. Simanyi ssente meka ze basasula kubanga ffe tuli ba kampani yatusasulira ne transport yatujja gye twali kubanga twali ffe Agasima, abamu Alhassa, abamu Damaamu, abamu Kibeyo. Kati twakozesa motoka za kampani ne zitutwala paka ku bisaawe. Ezo twakozesa motoka za kampani kati tumanyi transport. Wabula boss abalina kufunya maybe taxi oba n'akuvuga paka n'akutuusayo bw'oba oli wa direct. Kubanga kati abamu baba ku police station era motoka za gavumenti Saudia bafuniranga taxi nga zibatuusa ku kisaawe. N'aba deportation nga babafunye emotoka nga zibatuusa ku kisaawe. N'aba kampani ez'enjawulo bwe batyo. Kati ssente za tiketi zo ekituufu kiri nti tetuzimanyi n'abakuba bano abaali batamazeeko contracts aba kampani ezimu babasabanga 2,000 riyals ezo Saudi ze babasabanga kampani zaabwe abaali batamazeeko myaka ebiri nga zibabasaba nga baziwayo nga balyoka bakolaki babateeka ku lisiti ensobola okukubuulira. Kati ssente entuufu tetuzimanyi naye nga yennyini kati yali ya bbeeyi y'amaanyi. Naye kabeeyi teyali nnene nnyo kubanga abaana twali bangi ennyonyi yajjulayo bambi nga tutudde kumu naye nga tulina okwambala masikisi mu nnyonyi. Kati ssente entuufu za tiketi sizimanyi. Engeri yali ennyonyi ya deportation ne bongerezaamu abalala. Kadaama muwulidde engeri gy'atunyonyoddemu ekintu ekyo. Tubadde twogera ku baana abali e Salala, abaana abali e Najran, abaana abali ewala ne bwebeera nti no Saudi naye ng'abaana bali nnyo wala nga tebasobola kujja eno ennyonyi gye zigenda okutambulira. Twawaayo options nnyingi ne tugamba nti bano ekampani mwe mwatwala abaana bano eyo gye bakolera. Tubadde tubasaba nti mu bbanga nga lino eryakazigizi, njadiyita eryakazigizi, mubeere nga muyina engeri gye muorganizingamu baasi oba transport yenna ebajjeyo gye bali kuba mubamanyi ate kugamba nti mubadde mwabafunira emirimu nembeera nga babasikumayo. So mu buzibu nga buno mugezeeko okubeera nga mubayamba. Omuwala ono omuwulidde Kadaama agambye nti bo kampani yaabwe yabayamba ne basukumira transport ebajja gye baali ewala nejja nebaleeta. So kampani offices muveeyo muyambe abaana abali ewala. Abaana bakaabye nnyo nti no bali wala. Tugenda kweyongerayo nga tukyabawo emboozi eno ey'abawala abakomyewo na kiki experience yaabwe eri etya.
saagala mugwemu maanyi mwenna mujja genda e Uganda kasita kintu kyo tubeera nga tukikwataganya wamu mwenna mujja kubeera nga mugenda e Uganda wabula ogenda e Uganda babosi balina okubeera involved embassy erina okubeera involved ngaffe abakubi b'amawulire tulina okubeera involved nammwe mulina okubeera involved buli muntu yenna tulina kikwasaganyiza wamu tewali muntu yenna asobola kukyemalirira ne bwebeera embassy tesobola kwemalirira kuba embassy muyinza okuyisaawo ekirango n'ekirango ne kitamanyika naye ate nze ne nkiyisagana amativi buli muntu n'akitegeera so kwe kuno kwe nkugamba nti okukwataganira owamu era ekitongole kyonna ekirowooza ntisobola okukwataganira owamu okuzzayo bannayuganda ebyo muli ku bya bulimba tewali organisation yonna oba kitongole kyonna kisobola kubeera nga kikwasaganya ensonga eno ey'okuddayo ewaka kuba singa gyekiri singa kyekinoonya abaana abo ne kibajjayo ne kibasasulira tiketi ne kibatwala ne kibagamba ennyonyi zigenda kubuuka ddi so kino ekintu tulina kikwataganyiza wamu n'ekirala ekyokubeera nga temukanga nnyo Bakadaama temuteekawo nnyo mbeera ebakanga mu process eno mugezeeko okulaba nga mwogera nabo bulungi buli omuteekawo embeera ekangakanga si ye solution nti ne bwebeera nga karantini ddala sente bazaagala naye ate omuntu bw'aba agambye nti mbadde njagala kumanya ku engeri ennyonyi gye zigenda okutambula omugamba olina sente za karantini nze ndaba si kyekyali soose sooka owulize kikyagamba kuba tulabye nnyo Bakadaama bano abadde e Uganda nga gavumenti ye erina engeri gy'ekikwasaganyaamu ate ne batazisasula kuba emirundi ebiri egyakagenda bino si bigambo byange bigambo bya Bakadaama yennyini mbawulira tewali muntu yenna asasudde sente zino za karantini so nze ngamba mwalikoze omulimu gw'okuzzaayo abaana kuba gwe mulimu gwammwe then ebya hoteli engeri gye mutali bakozi ba hoteli muzirekere aba hoteli nga batuuse eri bo aba hoteli bo bakyekolereko naye olwo munaakibeera wano nga omuntu akubidde essimu mbadde njagala kumanya entambula y'ennyonyi olina sente za karantini simanyi nti noba muli bakozi ba hoteli mpuliddeyo waliyo association eyo eyogera nnyo ku gundi hotel mulina okusasula sente za hotel association tekola ku hotel nga association engayo association eriwo okuyamba bannayuganda mubayambe bagende e Uganda then bo batobe ne wawe bagenda okusula nambole gyeri neyongera okubagamba nti bannaye ne nambole bagyongeddeko ku public facilities abaana bagenda okusula so association ezo ezivaayo ne zitandika okubeera nga zikangakanga abaana era mulina okusasula hotel tetumanyi kigendererwa kyammwe mukole ebibakwatako kuyamba abaana kuddayo Uganda ekya hotel mukirekere hotel ng'abaana batuuseeyo bulijjo batuukayo era ne babeera eri nsi yaabwe bajja kubeera nga babeerayo nekino ekyokubeera ng'omuntu akontaktinze era hotel like kiki ennyo kyemufunamu tuyambe bwe tubeera tugamba nti no tuyamba abaana kubeera nga bakomawo Uganda Bakadaama kudda Uganda kye tubeera tukola tubayambe wabula tuve mu kubakangakanga buli bwagendeyo okusasula tiketi tomukanga nti bwetajjula wabula mugambe nti no genda okubirize ne banno basasule tuve mu eyo regimu y'okukangakanga eyo tekyakola oba ebintu by'okukanga tebikola omuntu munnyonnyole ensonga lwaki erina kubeera bwetyo lwaki ayina okugamba ne munne kino kye bagamba nti kino ekintu ky'okuddayo e Uganda temusobola oba tewali muntu yenna asobola kukikola nze nsobola okukuba omulanga Bakadaama ne babeera nga basasula ate mwe temukisobola ne mbagamba ne bakkiriza nti Kadaama TV kyatugamba kyekyo katugende tusasule ya tiketi ate mwe kye mutasobola so ekintu ky'okukangakanga ekya karantini nziramu okubagamba temuli bakozi ba hotel muli association oba muli embassy muliwo kuweereza abaana bava eno okugenda eri bwe batuuka e Uganda hoteli yejja kukwasaganya ekintu kyabwe